Mau. Yeah. Why not? Kitonsaz. Okomyeyo. Olese munnamagye. Lawyer. Wa police. Olese aliwa leero. Ngatuna bula batambukire nandiya. Tewamunyonyodde kyakutuukako. Wadduka buddusi nga toyogedde. Kati bakukomeza okumama aliwo. Nze mbadde manyi wagenda kuleeta maama. Temuyingire. Zubedah. Mwena mutunula bubi. Zubedah. Mulinga abaso okulwana. Okero okuyomba banne badde kuyomba kana. Hawa. Molini. Anga. Mama. Chichi. Ulise chichi. Aba. Moli. Chichi cholese. Mulinga abaso okuyomba temwogera temugamba kigambo. Ate mugenda yingira nga temwogera. Kubasigwa na nye Molini onerabidde. Get inside. Waluzo. Mujaba Zubedah ne mudana ngati. Muleta n'abantu kati bayingira mu nyumba nga temubuuzizza bayingidde kola ki. Zubedah. Olabye wanganda kyakusiga. Mama, ogala kukula. Ona batakutuja n'oku. Nawe no tomumanyi. Kiki ekiri wali atuwa. Oyasomali. Anze mumanyi naye. Rebecca Molini yazena. Ono ndabye muzinde gadduka. Ndaba gwe odduka kikyaza. Molini gwa yeso no tomumanyi Zubedah. Luchango oyomba, luchango wepanka. Kola boti Zubedah. Oyo kazi. Tagenda kubeerawo. Zubedah. Kimala mama mwe yajja namanyira oyo tagenda kubeerawo. Zubedah tomumanyi. Ebya mama byonyumya byonna oyo kasasiro kwonaze bamugezi. Zubedah kwegazidde kusaba bamugezi. Kwate. Kale singa ebintu byamwe sabirimu. Neza mulowooza bantiisatiisa. Zubedah bantiisatiisa. Oyo tatiisa. Oyaze Zubedah bamugezi. Saagala kulaba ku mulamba. Saagala kulaba ng'ofuna. Oyagala kusibwa. Oya bafiira mu kkomera. Oba taata wammwe. Oya bagenda ekitalya Zubedah. Tabuuzizza. Yonna tunanga agenda okufa enkya. Ono tayigabuuza. Akubuuza. Zubedah nkwegayi. Bannange mugenda kunsuula. Okyagala okulaba ku museeno? Okyagala okundaba kale ogenda kufa nga tozadde yadde. Kwate bintu byo. Sina bireke tobiki. Tujja bikuleetera. Kubanga tuyaze wano tewakyaliwawo, tewakyali wange, tewakyali wa buli muntu. Kati wuwe kola bamugezi oluma. Awambyewo. Tugende. Ate gw'olowooza poliisi, just poliisi eno eyawano gy'omanyi. Ono si wa poliisi mukwano. Asukkawo. Kuki? Ogenda fiira mu kkomera wekituuse kati. Ate sigano makomera gano gomanyi nti Luzira nedda sutaati. Zubedah omanyi Guantanamo Bay. Kyagala okusibibwa. Tobaako ky'oyogera. Oyo tebamwasabira, tebamwogera ku kigambo kiba mugezi. Oti. Kubanga nange kennyini fenna naawe oti. Kati wakyali waka. Atwala amaka gange. Parange gamalekere kiki kyoyagala abanange gamalekere. Fenna agenda kutusiba. Bw'abanga azze ku nsonga ya Molini, wayokya Molini, si kyekyo? Ani ayokya Molini? Temwaliwo. Tobinteekamu nabagamba omwana talina majiini.
Zubedah tobanga wayo ky'omwana Morini oyo nga wamwokyera bwerere nga teyayina. Nakugamba nenga omwana talina majini balina omutwala mu church gwe waleeta kando nti bamwoke n'omukwatira. Zubedah wayo ky'omwana waabe ne wayo. Kati ayina webituse sibiri mu bannange. Gwe wagala bakwali okwata wakigootalabi. Wali okwata wakigootalabi. Zubedah naye kati byonna ebyo tebikyalina Zubedah oyo kazzo. va wano ogende. Ogenda fiira mukomera mukwano jangu owulirizangako ak'olumu ate otya ak'olumu owulirizangako ak'olumu Zubedah ono siyina gwe ngenda kuwuliriza mu maka gange mu maka wamwe mufuluma bale Zubedah kubeerawo nja bisana ono tebamuddamu taddibwamu nga bw'okimanyi ate tazanyirwako bino by'ozanyira ku maama bannange sokoleka akola mulungi azze ngani oyagala gumanya sikiwa nti wandiyagadde gumanya gwe wano vaawo n'ebintu bireke Zubedah agambye atya Zubedah nkwegayiridde va wano nze nandiyagadde okulabako bannange Zubedah nkwagala nga mulamu wange nandiyagadde okulabako wandivudde wano n'ogenda kati mbabuulire nze Zubedah okumanyirwa nfa kyokka kyakoze n'ayingiza mu nnyumba engatto agenda semba kikola wange Zubedah taliddamu kikola wantu walala bw'okumanyira bannange tuwedde omwana Rebecca kikyatukoze naye ate Morini kino kiki ekimutuusizza ku kino Morini atya musansa awo ku nkulumu ya kabaka awo ng'oyingira entebe ly'olyawo otegeddewo ku biwologomaawo otegeddewo ku biwologoma nze ntegeddewo nyonnyola abana abatamanyiwo awo ku biwologomaawo ku nte yefooti awo awo otegeddewo bulungi nnyo awo ng'oyingira bwoti Mbalala road awo wanog'ebusega ekibuye simba basi z'Abaganda otegeddewo bulungi nfunawo awo kati abadde akutukidde kuwerokamu kutukaki nagamba nti mumanyi ddagala temukyalya byennyanja mutandika okulya ebyennyanja kuba bw'okwata eggi ly'ekyennyanja n'oligattamu amasavu g'ennyama osobola okukola kabondi okusaide w'ettabu oba olina omwana alina nabbuguma osobola okukwata amagi g'ente okimanyi bulungi ente eriika nga njibanyi ate munayize wabwe tezibiika naye ng'olaba gyekyo abantu butamanya ddagala kubanga bw'okwata amasavu g'omusu tagakola kye tuyita fats z'ennyama nonywako n'owona obulwadde bantu butamanya ddagala ze mbabuuliranga Banage, don't try this at home. Terms and conditions apply. Do it at your own risk. Subscribing to the Kitonsaz. Subscribe, follow, comment, like, share. Akada chikuru nya. Aha, kakunotifying okutegeza nti bakitonsa kati bakoze ki? Bataddeyo. Tegeza mama, tegeza jajjao, kojjao, babawo, mama w'omwana, jajjao, yenda gwe wakyawo. Nti munnange, abakitonsa bataddeyo. Era munnange omugambe, kyeyalingira mugambe tosubwa, kandi tokalabangako. Tobeera wattima. Kojja wa jajja wa ssengaawo mu anko wo, mutegeezeeko aligambe muganda wa nnyoko, abeere ng'akola ki? Nga subscribing. Okitegedde era mukitegedde. Ka notification ako kakuyambako okutegeera nti buli lwa Monday ssaawa 9:30 tuteekayo. Buli lwakutaano ssaawa 9:30 ne tuteekayo. N'olwokusatu nga tufunyewo challenge nayo ne tukola ki? Ne tuteekawo. Kati ennaku zikwate. Monday 9:30. Lwakusatu at any time 9:30. Friday 9:30. Mwebereremu. Tell your judge to tell your mama to tell your uncle that the Kitonsaz is alive and king. Thank you for coming.